Tukoyo okulaba abaana abayingira amakomera nga bato. Tukoyo okulaba abaana abasalirwa emisango nga bato. Naye bwe tunakyogerangako obwogezi ne tukiraba obulabi tekijja kuggwaawo, tulina kusituka ne tukola. Ebyo nno ebitone Katonda bye yatuwa teyabituwa kwekkusa. Ffe twagenda ebuziba ne tutegeera ekituufu nti yabituwa kutambuza njiri ye, kuba kuna bannaffe bwe tuyimusa na kubikozesa bulungi kulaga bannaffe nti enkya waliyo essuubi. Tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo. Tutunze ati waffe, tubuulidde enjiri yaffe. Katonda n'atuwa abantu abatuufu abatambudde naffe sofa. Si lwakuba tubadde twogera nnyo ennimi eziwooma n'ebigambo okubisengeka, naye bwe twatandika Katonda yatuwa abantu abatuufu abalina otuyambako, okutugumya n'otuzaamu amaanyi n'otubudaabuda n'okutubumbirira nga bwe tuyiga obuweereza buno. Tetwatandika ne experience yonna. Essomero lituuse corporate bwe tulina odiserekera. Tugenda kujja abaana basukka ebina ku street tubatwala e Kamengo mu ssomero lyaffe. Matthew 5:16 essomero ligenda okusooka nkiddamu wano e Uganda ng'okusoma Bible omwana agitandikira mu P1 agenda otuuka mu P7 ng'agivuunula okuva eno n'eri era ng'asobola ogibulira mu butuufu bwayo. Batusabye obukadde 8 mu emitwalo n'odisereka. Kakati twatandiseewo ne ruumu y'ebyemikono kuba nayo nkulu nnyo. Essomero lino lizimbiddwa ku craft ne art. Kakati mu kutandika twatandika kuzimba primary bwe yatuuka ku all plate tuserekera ne tugamba nti nedda kati katukimene seke ne room eno broko y'ebyemikono nayo tugitwale ku all plate. Olwo nno tuyite omuseresi tusereka omulundi gumu. Gwe mwana wa Katonda osobola tuwayo ekifaananyi kisiiga. Feffeka abakulaze nti gwe akalimu kootuwa ak'okusiga ebifaananyi akasente akaate ka mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda waffe. Ke kagula eddagala ly'abaana, okubagulira emmere, okubagulira engoye, okubajjanjaba, okubagulira Bible, okubateekateeka nga tetusabiriza muntu n'omu. Oli mulokole obulira munno okwagala Kristo, oli musiraamu obulira munno okwagala Allahu, naye tojja musanga ng'enjala emuluma yakamulumira wiiki omubikkuze Bible otulaawo mukomerere ennyiriri ajja kudduka tajja bitegeera. Ekimu eky'ekkumi ekyensi sooka omugulire Katonda n'akamera alyakkute olwo omujjukize nti akasente ako omuntu akusobozesezza okukakwatako n'okukagaba era akujjukiza ekisa nti buli kadde kikira ettima abadde Katonda. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo twebaza Mukama olw'ekisa, tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde ne waggulu wa byonna tumwebaza olw'ebirooto ebipya byateeka mu bulamu bwaffe. Amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Mechanic Bongo wano wensinziira wadde nga eddoboozi lyange lyonna amaanyi gange n'obulamu bwange bwonna obusigadde ku nsi nabukwasa mwana wa ggwanga era Bongo Charity Foundation yentuma wano. Twebazaye Mukama Taata ekisa ky'otuwadde ng'oyita mu bantu abatugoberera. Webale kutulaga nti buli kimu kisoboka, webale kuzza ssuubi pya mu bulamu bwaffe, webale kulaga bannayuganda nkisoboka era naffe webale kutulaga nti bannayuganda bakyalina ddala ekisa mu nda yaabwe ekitenkanika. La Bongo Charity Foundation bwe twawulira amaloboozi g'okuyimira n'omwana w'eggwanga olw'okuba nti ekyo kye twali kuba nti twatandikira ku nguudo ffe gye twava
okujjako ko maaso go wano gwatulaba kyali kisa kya Katonda n'okubanga gwe osobola okuyimirirawo mu ddiiro lyo n'oteekako ku TV yo ne tubaako ne bye twogera ebyensa kibadde ekisa kya Katonda. Ng'abaana abato twayingira obuweereza buno tulina experience butukuzizza paka wano we tuli, naye twawulira eddoboozi eryali ery'enjawulo nga ligamba nti ddala biri ebyaliwo kyekiseera tubidibye, tujje n'enjogera empya, enkola empya, enkuba empya n'enjiri empya ey'omwana wa Kintu, okubeererawo omwana wa Kintu. Twajja mu buweereza buno nga bannaffe bangi nnyo amaanyi bagateeka nnyo mu kuwandiikira abazungu amabaluwa okujja okutuyamba. Ffe ne tugamba nti nedda ekimala kimala, naffe abaddugavu baakuno, bannayuganda baakuno, abaana baakuno, naffe tulina ekisa ng'ekyabazungu kye balina. Ate Katonda ng'atubulesinze n'ebyobugagga bingi ebirabwako n'ebitalabwako, nga just biina kugenderako njiri ya kisa ku byo n'okulaga abo ababiina era babivunaanyizibwako nti bitumalira ddala naffe okuyimirirawo bannaffe abalumwa. Enjiri ezeebuulirwa. Lwaki gw'alina nniigiina 5 enniigiina 3 osekerera munnaayita ebigere oba atambuza ebigere, olwo nno n'omulifaalinga eri abazungu bamuyambe. Sibanyooma era sinyooma bazungu, babikoze era kyebakozeeko. So fa kimala okutulaga nti ddala Katonda waabwe munene. Naye ate nyongera okukujjukiza nti naawe ggwe abo boolifaalingako banno abazungu, Katonda waabwe Katonda waffe, n'owaffe munene ng'owaabwe, ffe naye yatutonda. Ne tujja n'enjiri egamba nti nga gwe tonnagamba munno kuwandiikira muzungu bbaluwa. Lwaki oyo kyessaati ezo z'oyina, kwezi essaati ennya z'oyina, lwaki towaako munnaayita obwereeremu? Eyo emmere gy'oyiwa kasasiro, lwaki totandikira ku eyo? Labawo Charity Foundation si ya njawulo, ffe abatandisi baayo tetuli ba njawulo, nange agyogerera siri wa njawulo, wabula kyennina kiri kimu nti nakkiriza ntandikire mu butamanya bwange, njigire mu buweereza, olwo nno Katonda abusaasire. Tewali lunaku luli perfect lwe tulitandikirako, olunaku olutuufu olw'okutandikirako lwaleero. Gwe by'otayagala kulaba, tewali muntu mutuufu agenda kubikyusa, era talijja ng'alina emitwe 2 oba 5 oba 6 okubikyusa. Omuntu omutuufu ye ggwe. Era singa okikkiriza nti buli nkyukakyuka yonna gye weetaaga okulaba mu maaso go etandikira ku ggwe, olwo n'ensi yaffe Uganda nga tuyita mu kuteekateeka omwana w'eggwanga erifuuka olusuku Edeni nate olujja olutali bamu baana baggwanga kwesa biragalalagala, kukuba abantu ne babatta. Osanga omwana omuto nga tosobola kumunenya, naye ng'ekituufu asse omwana wa myaka 15 akubye omuntu n'amutta, kati ne bikusobera onenye mwana oba onenye enteekateeka gy'akuliddemu. Tukooye okulaba abaana abayingira amakomera nga bato, tukooye okulaba abaana abasalirwa emisango nga bato, naye bwe tunaakyogerangako obwogezi ne tukiraba obulabi tekijja kuggwaawo, tulina kusituka ne tukola. Labawo Charity Foundation ye foundation yokka mu byafaayo, if I'm not mistaken, esoose mu Uganda oggula ettaka n'erizimbako nga tewandiikidde muzungu n'omubbaluwa, wabula ng'ekozesezza ekisa ky'Abannayuganda abaawano, ng'ekozesezza ebitone byaffe. Tusiga ebifaananyi era amaanyi gaffe gonna twagateeka mu ekyo. Tukola crafts, tukuba music, ebyo nno ebitone Katonda bye yatuwa teyabituwa kwekkusa. Ffe twagenda ebuziba ne tutegeera ekituufu nti yabituwa kutambuza njiri ye, kubaako na bannaffe bwe tuyimusa na kubikozesa bulungi kulaga bannaffe nti enkya waliyo essuubi. Tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo, tutunze ati waffe, tubuulidde enjiri yaffe, Katonda n'atuwa abantu abatuufu abatambudde naffe sofa. Si lwakuba tubadde twogera nnyo ennimi eziwooma n'ebigambo okubisengeka, naye bwe twatandika Katonda yatuwa abantu abatuufu.
abalina otuyambako okutugumya n'otuzaamu amaanyi n'otubudaabuda n'okutubumbirira nga bwe tuyiga obuweereza buno. Tetwatandika ne experience yonna. Essomero lituuse corporate bwe tulina odiserekera. Tugenda kujja abaana basukka ebina ku street tubatwala eka Mmengo mu ssomero lyaffe. Matthew 5:16 essomero ligenda okusooka nkiddamu wano e Uganda ng'okusoma Bible omwana agitandikira mu P1 agenda otuuka mu P7 ng'agivuunula okuva eno n'eri era ng'asobola ogibulira mu butuufu bwayo. Bwe twalaba omulembe Sitaani gw'ayagala okuteekamu enseke agubuze emirembe agubba agutwale ffenna ate awo twalabawo buwanguzi si kulemererwa. Ne tugamba nti nedda kakati kino ekiseera tuintroducing Bible study mu ssomero lino ery'abaana b'oku luguudo. Tuintroducing Katonda waffe ng'omwana ava buto ng'amanyi nti Katonda ali omu tayongerwako. Abaana bano tujja ku nguudo tubatwale mu kifo kino batandikirewo okusoma ku Katonda okubazza obujjira bagenda okuva mu kifo kino nga bajjudde mwoyo mutuukufu era nga bali fiti ekimala nabo okudda ku luguudo okukyusa bannaabwe. Essomero lyaffe Matthew 5:16 primary and vocational school primary yawedde batusabye obukadde 8 mu emitwalo n'odisereka. Kakati twatandiseewo ne ruumu y'ebyemikono kuba nayo nkulu nnyo. Essomero lino lizimbiddwa ku craft ne art. Kakati mu kutandika twatandika kuzimba primary bwe yatuuka ku operate tuserekera ne tugamba nti nedda kati tukimene seke ne room eno broko y'ebyemikono nayo tugitwale ku operate olwo nno tuyite omuseresi tusereke omulundi gumu. Gwe mwana wa Katonda osobola tuwayo ekifaananyi kisiiga ffeffeka abakulaze nti gwe akalimu kootuwa ak'okusiiga ebifaananyi akasente ate ka mugaso nnyo mu Bwakabaka bwa Katonda waffe. Ke kagula eddagala ly'abaana, okubagulira emmere, okubagulira engoye, okubajjanjaba, okubagulira Bible, okubateekateeka nga tetusabiriza muntu n'omu. Wabula ne tukujjukiza mala okuwa ekimu kye eky'ekkumi eri Katonda n'emirimu gye. Waliwo n'ekimu eky'ekkumi eky'ensi tinakyo kya mugaso. Ekya Katonda kikola emirimu gya Katonda okutwala enjiri mu malungu, mu nsozi ne mu migga. Kakati kino ekyensi keeko obuntu ako kowulira ng'olabye omwana afiira ku luguudo enjala, ng'olabye omwana ayita obwereere, olaba abaana abanywa ebiragalalagala ne bafuuka ebisolo ne bakuba abakadde n'abato ne babakuba ne babatta. Kakati ekisa ekyo ky'owulira noga nti kale singa abadde nsobola okuyamba. Akati nako kootoola eri ekyo ky'owulidde nze kempita ekimu eky'ekkumi eky'ensi. Ekya Katonda tokizannyirako. Ekya Katonda kikola mirimu gye. Kati kino ekyensi kye kiyambako enjiri okugirako ekikolwa. Oli mulokole obuulira munno okwagala Kristo, oli musiraamu obuulira munno okwagala Allahu, naye tojja musanga ng'enjala emuluma yakamulumira wiiki omubikkuze Bible otulaawo mukomerere ennyiriri ajja kudduka tajja bitegeera. Ekimu eky'ekkumi ekyensi sooka omugulire Katonda n'akamera alyakkute olwo omujjukize nti akasente ako omuntu akusobozesezza okukakwatako n'okukagaba era akujjukiza ekisa nti buli kadde kikira ettima abadde Katonda era omujjukize nti bw'alisenga Katonda awo gwe kukkiririzaamu enjala ebirwadde n'ebirala byandibula. Kyekimu eky'ekkumi ekyensi. So mwana wa Katonda gwali eyo osobola otuwayo ekifaananyi netuukiriza ministry eno. Ekirooto kino nekituukirira. Twagala tuzimbe essomero lino nga ligenda kubudaabuda omwana w'eggwanga n'okumuzza obupya, naye ng'ate bw'alijjamu yeeraba n'okwerabira nti ali mu ssomero eryazimbibwa okubaako n'engeri gye lirwanyisaamu Sitaani okumumala mu ggwanga, nga bw'alituukamu abanga atuuse mu hoteri ekifo ekyegombesa era nga teyegomba kukivaamu. Twagala gwe mwana wa Katonda ali eyo abaana bano tubateekeretekere ekifo kino nga ddala bwe tujja omwana ku luguudo teyegomba kukitolokamu tetujja kuzimba kafo. Ffe Katonda waffe si mutini, Katonda waffe si munaku, si mwavu, mugagga
waliwo abatugamba nti essomero nga ddene ekifo kino nga kinene twali tuli mu saluumu eno ey'ebyemikono nga bagamba naye luumu eyo nga nnene Katonda waffe akola binene tetwagala kwanda exment nga Katonda waffe bw'abaye Katonda wa golodi bw'abaye Katonda wa silver Katonda w'ebyennyanja byetukwata Katonda waffe abantu Katonda w'amagezi Katonda wa buli kimu tasobola kulemwa kuyimusa luumu ya fuuti 42 ey'ebyemikono ne mugamba nti nnene tasobolangako bw'aba Katonda waffe tasobola tukwatirako kuserika ssomero byatusaba $8,400,000 nsonga kimazima gye tulina okuwa abaana baffe n'abaliddawo eyamutwala ku musaalaba n'atufiirira ekyamutwala ku musaalaba kwe kugoba obuyinike obwavu n'okwemulugunya n'okuyaggayagga ffe ke tutambuliramu era n'atuterawo ekkubo nti erinnya eryo eryamulinyisa ku musaalaba buli bw'oliyita buli kimu kirisolvingibwa tukwatireko gwe mwana wa Katonda twagala kugulawo foundation eno officially ate nga kiri kumpi wano we tutuuse kisa wano we tutuuse Katonda atwagadde bwagazi bw'otunula gye twabitandikira paka wano tetubadde banjawulo ebizibu ebikubye bannaffe ne bibasuula naffe bigezezaako tukuba naye olw'ekisa kya Katonda n'otujjukiza lwaki twatandika tubimeze bannaffe bangi mu buweereza buno sente z'abamulekwa baziridde ate abamu tebaziridde nti baziridde lwakwagala naye bamuwadde sente z'okuzimba mu kaseera ke kamu omwana n'alwala ng'alina okuddira sente z'okuzimba aziteeke mu kujjanjaba omwana bamuwadde sente z'emmere mu kaseera ke kamu abadde apangisa minisitule weetudde landlord n'akonkona ng'alina okuddira sente z'emmere azisasulemu landlord twebaza Mukama okutuwenya ebibala ebyo wano we tutuuse n'atusobozesa okuba nti sente y'ettaffaali egenda ku ttaffaali ate tumwebaza olw'ekisa kyatutaddeko n'atufuula ettabaaza buli kadde n'atujjukiza nti ffe bwe tutaba kyakulabirako tewali muntu omulala agenda kuba kyakulabirako gwe mwana wa Katonda situka kino tukisobola tetujja kuwandiikira muzungu n'omubbaluwa nkiddamu era ekifo kino kigenda kuba enjiri ey'oku ntikko egenda okulaga bannayuganda nti ddala Katonda waffe munene Katonda wa bannayuganda ye Katonda wa Amerika ye Katonda wa batunyuza ye Katonda wa Bangereza era essomero lino ne project eno ministry egenda kuba ekyokulabirako era akabonero akeddembe n'akazaamu bannaffe abaagala okupowa amaanyi nga kabagamba nti nedda bwe tuba nga ffe bannayuganda bamubiru bookero bakeeki Mukasa n'abalala baba nga basobodde okuteekateeka ekifo kino eky'abaana n'ebirala tusobola okubyekyusiza lwaki oyiwa emmere kasasiro lwaki oyo kyengoye lwaki okyalina amaanyi ag'okya emifaliso lwaki oyo kyamasowaani g'otakyakozesa ng'okimanyi bulungi nti ku luguudo eyo wali asula enjala mu getawo ku neighborhood yo waliwo asula ku ttaka tutandike bwe tutyo gwalina emifaliso ebiri gabakokko gumu eri munno gumusigemu oyo asula ku ttaka gwalina amasowaani g'otakyakozesa gawe munno aliira ku ndagala Rabonja Foundation twakola village basket etambula era ebintu bino tubikuŋŋaanyiza ddala ntugenda tubigabira bannaffe ababonaabona gwalina ekintu kyolaba nti kyali kya mugaso mu bulamu bwo naye ng'okikuumidde mu njuyo lwaki tokituwa ku wano ku Rabonja Foundation gye tubitwala tumanyiyo bannaffe babirindiridde webika olina ne blanketi endala ziwateeka wansi w'ekitanda waliwo bannaffe ng'asula bubi nnyo nga n'ekirwadde ekimubala embirize essaawa zino kyajja olw'okuba teyeebikka blanketi eyo gituleetere nga tunalowooza ku ssente abantu batadde nnyo amaanyi mu kwagala okusooka okufuna ssente okuyamba ne beerabira nti n'essaati 3 z'olina osobola zitandikirako minisitule y'okuyamba eyo ku kyalo gy'oli ne bw'otajja ku Rabonja Foundation osobola ofuuka ambasada w'okuyamba osobola otandikawo Rabonja Foundation ng'oyita kale mukugulirangayo obwo obwana bw'oku street obwo bw'oyitako obufa enjala esindaazo baakagaati ka 5 buli lwaggulo
tandika bwotyo. Oyina amasuuka peya na peya, naye okimanyi bulungi nti waliwo amalwaliro ng'abakyala bagenda okuzaala abalwadde basula ku biveera. Lwaki togenda n'okyalira ku malwaliro ago kale n'obawayo peya 5? Nze nzikiriza nti Katonda waffe bwe tunaakola ekyo agenda kwongera atu blessing, agenda kwongera gule enjiji, era agenda kwongera omulembe guno agutaase ku mubisitaani, okuwemula okuyitiridde, obwenzi obuyitiridde, obukaba obuyitiridde, okulwana okuyitiridde, byonna bijja kubanga Katonda alinganga ayagala otuta, kuba twamulaga nti ffe byaffe twamugoba mudda. Nga tuyita mu bikolwa ebyekisa tugenda kumusinza, kubanga n'ebikolwa ebyekisa nakyo kika kyakusinza. Nga tonnabuulira munno maanyi Kristo wo g'alina mu bulamu bwo, sooka omulage ku bikolwa ebyekisa. Olwo ogenda okumubuulira ekisa Kristo kyakkoledde n'amaanyi g'alina mu bulamu bwo, ng'oledde yakkiriza dda nti omuntu ono mulungi. Nze nina abakyala benkyalira, abafuuwa emmindi, abanywa enjaga, nkola interview mu masabo, naye sifunanga buzibu mu bantu abo. Lwaki? Nga sinnagenda gye bali nsooka kubalaga nti nze ajja ndi mulungi nnyo era tewali bulabe bwonna bwe mbaleetedde. Abasinga balokose, ngenze mu masabo, ntegedde endowooza z'abasamize lwaki bo balowooza nti okusamira, okufuuwa emmindi n'okuloga alina okuba enkola. Ngenze mu ggeta abantu ze batya, ndabye abaana abakatta, simanga bakuwa history w'omwana, osimanya ono akubya abantu abawanguddemu amannyo. Nze ngenze ne mbakkakkanya ne njogera nabo, ne sitabako na kibi kyenkolwa, era mbadiiringiddemu ebbanga lyonna. Lwaki? Nsooka kubalaga nti nze ajja Kristo wange takoma ku mumwa, wabula ne mbikolwa mwali. Olwo nno ne tuvaayo nga tussa kimu, ne baŋŋamba okomawo ddi, komawo tubulire ku Kristo bitunyumidde nnyo, era abasinga balokose. Nze nzikiriza nti ensi eno yaffe, era nzikiriza nti obulamu bw'ensi buno bwe biba buweddewo waliwo ekifo eky'omuwendo. Omuntu alinganga ggwe awulira enjiri n'ogiteeka mu bikolwa, naddala enjiri eno ey'okugaba n'okutola n'okwagaza bannaffe okugaba, n'ogiteeka mu bikolwa, enjiri y'okuyimusa omunaku, enjiri y'okuwanirira oyo atagala, enjiri y'okubudaabuda abo bannamwandu abalumwa, abalwadde n'abasibe okubakyalirako mu makomera. Gwawulira enjiri n'ogiteeka mu nkola, ng'obulamu bw'ensi buno buweddewo waliwo ekifo eky'omuwendo ky'ogenda okutuukamu, era mu kifo ekyo mulibaamu omukono oguli kwaniriza ne gukuyozaayoza nti weebale kuwangula. Ekifo ekyo ky'oligendamu nyongera okukujjukiza nti enguudo zaakyo ziriba za zaabu, amata n'omubisi gw'enjuki bye biriba ebyokulya, era muliba essanyu ery'enkomeredde omutaliba kufa nate. Tolifa, olibeerawo myaka na myaka, era Katonda olimulabako. Mulinyumya, alikuyozaayoza era aligamba nti weebale kuwangula, weebale kuteeka bye nasomesa mu nkola, weebale kukyusa baganda bo n'obajja mu kibingo okozesa ebikolwa by'okwagala. Okusiima Katonda waffe kitukakatako, naye ate okutoola n'okubudaabuda kika kyakusinza na kusiima Katonda waffe ebyo byatuwadde. Sigadde nze Metanikula Bongo, mwebale nnyo, mutukwatireko tutuusaawo, tukyagendera ddala mu maaso. Kyonna ky'oyina osobola tukwatirako $8,40,000 ku ssomero. Tuli mu kuzimba block eno, twetaaga $3.5 tuzijja mu bifaananyi n'ekimu eky'ekkumi ekyensi. Gwakiwulira ekimu eky'ekkumi ekyensi osobola okutoola. Gwatakiwulira lindako enjiri enajja. Gwawulira nti nedda omunamwa guno ogw'okubeerawo foundations nga zino, okuziwa emirimu zikola n'ozimirizewo obuweereza, gwakiwulira nti kya mugaso, osobola otuwaayo omulimu. Olina hoteeri omwana wa Katonda, osobola otugamba nti nedda nina hoteeri yange njizimba, neetaaga ebifaananyi ebisiige, kambawo ebisiige 30. Olwo ssente ezivaamu tuzongere ku ssomero tutuukirize okwagala kwe. Kola n'ensi yange, mweraba.